Mbanirizaako mwena bali ku Mutindo TV, nze Mutindo the writer. Nina ka story ke njagala okubawa. Olunaku lumu munnaddiini omu yagenda gye basalira enviiri mu saloon. Watuuka mu saloon n'atuula bamusala enviiri. Of course nga omanya abasazi b'enviiri nabo balina ebiboozibozi biringa bya booda, tebagwako bisesa. Omusajja ono aba atandika omusala enviiri n'amugamba naye munnaddiini gwe asala enviiri yagamba munnaddiini. N'amugamba munnaddiini gwe okimanyi nze Katonda gwe mukkiririzaamu simukkiririzaamu era nzikiriza nti Katonda talinayo. Munnaddiini ono n'amugamba ye lwaki? N'amugamba ddala singa Katonda abaddeyo, singa ebintu byonna ebigenda maaso mu nsi singa tebiriiyo, obubbi bufuuse obubbi, obwenzi bufuuse obwenzi, enguzi efuuse enguzi, abantu betta, enkwe zifuuse enkwe, obutabanguko bungi mu nsi. Ddala Katonda singa abaddeyo oba Katonda singa gy'ali, lwaki akkiriza ebintu bino bitubeeko bibeere nga bituukawo mu nsi? Munnaddiini n'amugamba kale naye okimanyi nange sikkiririza mumu abasazi b'enviiri? N'amugamba nti lwaki? N'amubuuza wano ku saluuni yo w'otuula n'eyo gy'oyitira tolabayo abantu abalina enviiri empanvu? Nti mbalaba. Tolabayo abantu abalina enviiri ku mutwe ne zituuka okusiiwuuka naye ng'oli tayagala kuzisala? Nti mbalaba gye bali. N'amugamba tolabayo abantu mu kifo ky'okusala enviiri ne basiba nsibe? Nti mbalaba gye bali. N'amugamba olowooza lwaki abantu abo tebasala nviiri? Omusazi w'enviiri n'amuddamu nti abantu abo bakimanyi ffe abasazi b'enviiri weetuli era gwe mulimu gwaffe, naye tebaagala kujja tubasala enviiri. N'abamu tubayita bajje tubasala enviiri ne bagana okusalako enviiri zaabwe. Munnaddiini n'amugamba ekyo kye kimu ne Katonda. Mukimanyi Katonda gy'ali naye temwagala kugenda gy'ali. Mukimanyi Katonda akola naye temwagala kwebuuza Katonda, temwagala kwekwasa Katonda. Oba otegedde? Alina amagezi ategeere era agabireko omulala. Nze Mutindo the writer. Mubeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.